N'olwaleero nkomyewo n'obubaka bungi nga nkomyewo okubasomesa ku lulimi Oluganda oba luyita olulimi olunnansi. Nabagamba neewaayo kuweereza ggwanga lyange wamu ne kabaka wange ngaffe Abaganda. Nze Ssempijja Ronald, muzzukulu wa Katongole, era nga ndi musajja muzira nte, anti ab'ente sibamegga kigwo. Ate ku luuyi luli eri mmange eyeddira embogo, era gwe njogerako nga nzenna mmenyese, nga nzenna nzikakkanye, anti ab'embogo be bakuba eŋŋoma ey'akadagado mu lubiri lwa Kabaka. Ndi musanyufu nnyo, musajjawo ayise abasajja Ssempijja Ronald okunzikiriza ntambuze olulimi Oluganda mu nsi yaffe, mu nnyaffe Buganda. Weewaawo nkomyewo nga tuli ku mutimbagano gwaffe oba ku kibanja kyaffe ekya Buganda Ekkula. Bw'oteeka ku YouTube gye tuli, ku Facebook gye tuli, byonna ebibanja ojja kutusangayo. Nkomyewo n'obubaka obunyuvu, nkomyewo kwegamba n'ebigambo ebiwoomu. Weewaawo nzize okusomesa oba okwogera ku lulimi lwaffe Oluganda. Oluganda kye ki? Olulimi Oluganda gwe bw'okiwulira kitegeeza ki? Olulimi Oluganda lwe lulimi oluzaaliranwa omuntu mwazaaliddwa, lwe lulimi olunnansi omuntu mwakulidde era lwakuze ng'ayogera, era nga tekiri muvaako oba tekirigibwawo nti oyo wamma ddala akuwulira ng'oyogera olulimi olwo amanyirawo nti wamma ddala oyo ayogera olulimi Luganda era musajja Muganda. Njagala nkubuuze ggwe ali eyawuliriza abadde takimanyi, lwaki omuntu agenda ku ssomero n'asoma olulimi Oluganda? Omuntu agenda ku ssomero okusoma olulimi Oluganda ayiga okulwogera. Omuntu agenda okusoma olulimi Oluganda amanye ensibuko ye, amanye obuzaaliranwa bwe, amanye enzija ye okubaawo mu Buganda, okumanya ebikwata ku Buganda n'ekitiibwa kyayo, okumanya ku biki ebizze bibeerawo mu lunyiriri lw'ekika kye, mu lunyiriri lw'ensi ye, mu lunyiriri lwa kitaawe, mu lunyiriri lwa nnyina. Byonna tubisanga mu lulimi Oluganda. Omuntu asobole okumanya nti nsoma olulimi Oluganda oba ntegeera olulimi Oluganda kubanga njagala okumanya ebikwata ku nsi yange, njagala okumanya ebikwata ku Kabaka wange, njagala okumanya ku biki ebyaliwo nga sinnazaalibwa, nga sinnatonnya ku nsi kuno. Asome olulimi Oluganda amanye nti wamma olulimi Oluganda terulimba, wamma olulimi Oluganda omuntu bw'alukola oba bw'alusoma oba bw'alutegeera afuna omulimu. Okimanyi nti lukuweesa omulimu? Gubadde okimanyi nti oba oyagala okumanya nti w'osoma olulimi Oluganda lukuweesa lutya omulimu? Weewaawo abantu bangi abali eyo muganda wange aboogerera ku mikolo, kubanga tukola emikolo mu Buganda, emikolo egy'okufumbiza, emikolo egy'okwanjuza. Weewaawo nga tukyaza abaana bannaffe. Emikolo egyo abantu be tulaba aboogerera ku mikolo egyo ne bajja ne bawoomesa olulimi Oluganda ne baweesa Buganda ekitiibwa mu butuufu ddala. Luba lulimi Luganda era bafunamu ekigulira magala eddiba. Ku mulundi guli nakusomesa ne nkunnyonnyola nti
okigulira amagala eddiba mba ntegeeza nti ze nsimbi ze mba nfunye mu kintu ekyo kye mba nkoze, ate nange ne mbaako ab'ewange ke mbagulira nabo wamma ddala ne bagenda ne beewuutira supu oba ne balya ku kifi. Tekikomye ku ekyo kyokka. Olulimi Oluganda ndi wano ngezaako okukunnyonnyola otegeere ku biki ng'Omuganda bwe yandyeyisizza, otegeere omuntu yenna bwe yandyeyisizza mu bulamu bw'abantu. Empisa eyo, ekitiibwa ekyo tukiggyeyo wamma ddala nga buli w'onaatuuka omuntu ajja kugamba wamma ono Muganda, wamma osoosowaze olulimi. Mumanyi lwaki tugamba nti tuli mu lulimi olunyaanyimbe, tuli mu lulimi olutali lwaffe, tuli mu lulimi kwegamba olutukakibwa okwogera nga wamma bonna alwogera ate bagenda kukusekerera ti oba oli awo oyogedde lwa bitegetege, oba oli awo oyogedde nga teruteredde ate nga wamma ddala si ggwe nannyini lulimi olwo, naye ng'olulimi olwaffe we luli tulusudde muguluka. Bannange mbakubiriza mwenna abali eyo abazadde, omwana muwe bbeetu mu lulimi Oluganda bw'aba alwogera kwegamba naye awulire ng'ensi ye agyagala, nga bw'aba alwogera awulira ddala nti amaanyi wamma gaviira ddala ku mutima gwe, kyayogera akiwulira. Katikkiro wa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka batukubiriza buli olukya, buli entakera, bannange olulimi tulusoosowaze, tuleme okunyigirwa mu ttooke, tuleme kwegamba okutuulwako, tuleme ddala okusirisa olulimi lwaffe, naffe ffe tulujanjawaze, ffe kennyini tulutwale mu maaso. Y'ensonga lwaki ogenda okulusoma, lwaki oyagala okulumanya, osobole okumanya bingi wamma ggwe ebigenda okukwata ku nsi yo Buganda n'olulimi lwo. Nange muzzukulu wa Katongole Ssempijja Ronald omuzirante. Era kantwale omukisa guno nnyanirize era nneebaze abo bonna abali abatugoberera ku kibanja kyaffe ekya YouTube ne Facebook. Wonna bwe boogenda teekamu ekigambo kimu Buganda Ekkula, kya nnyingo bbiri. Oyinza okuŋŋamba ennyingo yeetya? Buganda nnyingo, Ekkula nnyingo. Lwe nkomawo tugenda kwogera, tugenda kusomesa engeri omuzadde gy'alina okweyisaamu, engeri omuntu Omuganda gy'alina okweyisaamu ng'ali mu bantu. Kyo tekikutte ku Muganda yekka, nedda ssebo, nedda nnyabo, baana ba kintu, muntegeere bulungi, ku muntu yenna bwe yandibadde yeeyisa mu bantu mu bulamu bwaffe. Njagala mbabuulire, bantu bangi babeera eyo naye nga tebamanyi na ngeri gye bayinza kweyisaamu, tebalina njogera ya mu buntu, ate nga tukimanya ekitiibwa ky'omuntu yenna, enjogera yo kikulu nnyo. Kwegamba omuntu n'addamu n'omubuuza ekintu, n'addamu kwegamba mu ngeri etalaga kitiibwa, etalaga buvunaanyizibwa, nti wamma n'oyo akulaba eyo agenda kwegomba, agenda kuwulira nti wamma ddala nsanze omuntu omutuufu, nsanze muntu munnange, nsanze oyo alina omutima ogwabwa Sseruganda. Bannange munzikirize mbeerekereze, weewaawo ebirungi biggwa byokya. Nange sandyagadde naye obudde buntwala kanti ndiggwa. Weewaawo ku mulenganjuba guno bwe ngutunulako ndabira ddala nga zeeze essaawa wamma ze baayogerako oba ze baalanga nti egenda ewa Kiwalabye gy'eri ebiwata. Bwe nti akamansukira munzikirize nange nkawummuze, oba oli awo oluuyi olwo tunaddamu ne tusisinkana. Nzikiriza nti Ddunda Lugaba Namugereka agaba ebirungi atuwadde ekiseera kino, atuwadde akadde kano, ne tubaako kye twogera, ne tubaako kye tuyiga, ne tubaako kye tutegeera okuva ku oba omulala. Weewaawo gwe wenna alina ekibuuzo, genda ku bibanja byaffe, gende ku mutimbagano ogwo ogwa YouTube,
oteekeyo okusaba kwo mu ki kye wandyagadde omusomesa omukenkuku ayogereko, mu ki kye wandyagadde okumanya, oba oliawo nga tewafuna mukisa, oba oliawo ng'olwaleero lwozze n'otwegattako, bingi by'ogenda okuyiga. Wamma nkugamba tosubwa pulogulaamu yaffe eddako ku Buganda Ekkula. Tugenda kulaba enneeyisa y'omuntu ey'omu bantu, empisa z'omu bantu nga tezitalizza muto na mukulu, wabula mbagamba nti mwenna tugezeeko okukwata ebiseera, bwe ziba ssaawa nga zeezo zibeere ssaawa nga zeezo. Wamma ggwe ne wenjogerera essaawa zino tuli mu ssaawa ez'amakola ag'ebyeggulo. Oba oliawo omulala ayinza okugamba nti ze ssaawa ez'amayingirankoko nazo ndaba tuzisemberedde. Weewaawo era oli agenda kukugamba nti zino essaawa z'amayimbulambuzi, gw'ate owaaye onaawakanyizaawa olw'okumanya kwe. Weewaawo bannange, sandyagadde kubeerekereza, naye ebirungi nga bwe biggwa nga byokya, ate nga bwe baalugera nti n'azina obulungi ava mu ddiiro. Munzikirize nange muzzukulu wa Katongole Ssempijja Ronald mbawummuzeemu, oba oliawo nange nkasuke ku lwendo lw'amazzi, ngende nange mbeeko ate byenfumba mu kiyungu. Anti effumbiro teriwummula, effumbiro terizikizibwa. Anti Omuganda yenna bwe yabanga ateeseteese yavumbikanga omuliro. Y'ensonga lwaki wagulekangamu ekiro n'oddamu n'ogusanga enkeera nga wamma ddala ggwe mweguli. So batugamba nti mu kiyungu kivaamu ki? Oba oliawo oluuyi olwo beerako, tetusubwa, tugenda kubeerako nga tukuweereza. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala.